Sajja yamusimbye kunje kati genza owulira abamu nga mutandise okwogera obwama. General Sale Simwangu yakute dollars 10,000 ezo 3 nazimu yawe twogera zazimadde yesterday 2050 roughly ze millions nga 9 millions nga 9 nera usiwabi abasinga obungi bavaayo na 2 iki so njaga twogere ku mbeera eno yazimuweeredde lindako okwata $3 omanyizi kye nasiimye ku Jeno omusajja oyo bayiza wakoledde abantu bangi naye nyina abantu benjagala ddemu aba blasting mu maaso ga kamera nga bwe yakoze Suuna ekintu ekyo sooka okitereeza ekintu ekyatuse ku Suuna tosobola kisabira muntu mulala kuddamu kukimu nze nkyagala kubanga lesoni nze nkyagala omanyi bapromota abafunye ssente okuva ewa Jeno Salimu Sale abeyagaliza bokka gw'omanyi kibayita okuswazibwa ekitibwa ky'okoleredde emyaka n'emyaka olina kikwana nakikutyanka mu ttaka saazo ne bwe yandibadde akwata kadde ka $1 n'akawasuula teyagenda kujjawo kifaananyi na kuswazibwa kwe yaswaziddwa Suuna mukwano gwange abasinga baalabako ku bu vidiyo bwe yakola ng'ali ggulu n'agamba Jeno nze sigenda kuva ggulu nkwagala mpaka nga nkusisinkanye nnyina ensonga bweti ne bweti ne bweti yawa ensonga ze Jeno teyabadde mubi ne bamuyita najja n'ayimba. Do you think Suuna ye muyimbi omubi oba mu music we ye muyimbi Jeno Salimu Sale music gwe yawuliriza n'abayimbi be yakawuliriza Suuna ye muyimbi akyasinza oyimba oluyimba olubi okutuuka okusente omugamba nti nno by'oyimba tebiina makulu no tuyinza obba twakwotinze bubi Jeno Sale tamugenda Suuna tayimba kuba talina luyimba lulungi naye mu kaseera ako kye yayimba ekya Wealth Creation ye kyataategedde nga takitegeera nga esisitemu gy'alimu Jeno yategedde naye yabadde alina byayisaawo era yabiyisizaawo ne biyitawo kyogamba mulangira Suuna yasinga oyimba obubi tyamugenda Suuna oyimba bibala yamugenda ku mulundi guno byayimbye byatategedde for this time bubi ekyo kyakiralifayinze tebitegeera essaawa ezo omusajja omukulu Saalongo kale njagala nkubuulire ekigambo waliwo akubeera esebo gyali wange bro edaka interview ke ndi mu interview naye ndi mu kamera ndi mu interview naye tugamba twogera so kati Jeno Sale ndi mu interview se omwe nkwatidde essimu njogera na bakama bange kale tugamba twogera so Jeno Sale kino kyakoze kigenda siimulawo kiri of course Jeno oba yagadde kubikaddiwe okwatayo akasente kakutte whatever sente mmekoba zamuwadde n'aziwa mulangira Suuna kiri tekisobola kusangukawo because esawa zino Suuna ne bwe bakwata akakadde $1 ne bakamuwa yes kabeera kangi naye ekirifu ekiri mu kamera n'ekitambula ekyo kirala already mpozi ng'akizzeemu mu kamera Jeno mu buntu ng'omuntu nadamu n'amugamba nti mutabani wali we saategeera bwe wati naye nga music wo mulungi ne project ogiyimbyeko bulungi Operation Wealth Creation because Jeno Salimu Sale muzadde azadde abantu bangi tebalaba nti buli omu yeeyunira ggulu kale tubaaniriza okeera kumakya n'agamba nti abayimbi mbakooye amutired of you Erageza batusiza okusabiriza nako kwongereko kale tubaaniriza Big Brother Uganda gwe mukulu gwe tusinzira okuweereza bampita friends hamwe bali nnyo abasubscribinze abatugoberera teweerabira wandika ka comment ko kateeka tuli ku nsonga ya Jeno Salimu Sale ayavudde nasobola okugeza okulabika nti agattako eddoboozi n'asiima omulangira Suuna oluyimba luyavumye nti talutegeera aba luyajolonze n'alufutyanka mu ttaka mu kaseera kano yavudde n'amuwa $13,000 mu kulaga nti oba oli awo asiimye ekyo kye yakoze tuli mu kumenyamenya tugamba nti yamusiimye kwagala kusiimulawo kiri nti yamuswaziza oba yamusiimye nkola ya bukadde akwasiza ku goli nti asooka kulaga nti omuwadde takyagala naye ng'ate akyagala ne muganda wange manager Jamal Big Brother kakubuuzeeko akuyanja eddakiika ng'ebbiri tuleke tugenda ate mu nsonga bwe zitambula kale mbalamusizza mukama mulungi kansubye nti abakuumye mwebale nnyo mwebali ddala okutugoberera
bw'otuwa ka subscription ako tolina kyovaako. Just imagine bw'otwala obudde n'owuliriza ensonga ze twogera ate n'otasubscribinga, naye kusaba osubscribinge. Wano ne waliwo ensonga ze tujja okwogerako by the way. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke gye banzaala ogutali musango, ndi mutabani wa mubuulizi. Abasinga bammanyi, naye Fred waliwo ekintu kye njagala tuyinza okukyerabira naye mu maaso tujja kyogerako. Okimanyi nti nno ababbi b'ettaka omwaka nga guggwako basusse ate nga abakungu mu gavumenti eya Mwami Museveni be basinga okukozesa bano abantu abatono abatamanyi kye bakola ne batunya omuntu wa bulijjo. Nina sho gye nkola bagiyita poliisi n'omuntu wa bulijjo. Of course nkyazizza kuba abantu aba security agencies abasinga, nkyazizza kuba poliisi abanene, naye waliwo ekibba ttaka ekyameruse mu disitulikiti y'e Nakaseke, mu disitulikiti y'e Luweero, disitulikiti y'e Mitiiyana, ate ekiri Emitiiyana wabula nga munnamawulire ategeera nkyanoonyereza kubanga lw'abakungu. Baŋŋamba nti ensonga zino ezinvolvinga okubba ettaka bw'ogera n'onoonyereza ebiseera ebisinga ababba ettaka oba n'abo be balibba nabo, buli muntu ayingira mu nsonga ezo abaana abanene bisinga kuba mu b'amagye. Nze namukwano gwange yaŋŋamba nti abo abanene abakungu mu gavumenti abo basinze okuwoomamu omutwe mu nsonga z'okubba ettaka. Kyobalaba truth be told kituufu, Mwami Museveni gavumenti ye si ye ng'omuntu. In fact abantu abanenya Mwami Museveni ye ng'omuntu, okumunenya mumunenya, naye waliwo ebimu by'osobola otunuulira ng'omuntu okusinziira eggwanga bwe litambula, n'omunenya ekikyamu n'onenya ekibi, naye waliwo obukundi obw'abantu ab'olubatu abatono. Jamal, singa embeera etuuka ewaka omwana owuwo gwoza n'avaayo n'akola ekikolobero ne bw'oba taata tokimanyi olusooka ku blaminga gwe head of the family. Lwaki tunenya Museveni? Anyway, eno si etopi gye twaze okwogerako. Tugenda kugireeta abantu babba ettaka Emitiiyana, waliwo abantu be batunya ng'ettaka lire yaligula naye ng'omukungu minisita yalibba, yali mu kukozesa aba RDC, yali mu kukozesa abapoliisi, yakozesa aba LC3 nga bali mu kubba ttaka ery'omuntu oyo. Omuntu yagula ettaka aliguze ku kooti, bino ba court bailiff n'akola ki biki ebyo, naye ate jjukira bw'ogula ku kooti oba oguze ku gavumenti. Kati ate omuntu ye aliyingiramu wakakundi akatono lwa small interests ze ye ng'ayagala kulitwala. Kale subscribinga so that n'omulamu ogwo we tugenda okuddako asobole okugezaako okulabika nti obubaka obufuna singa tuba tumutandiseko. Oba tusubscribinze oba oyinza obutamanya nga tu-uploadinze oba nga tutaddeyo vidiyo endala eyogerako. We tugenda kujja n'ensonga y'ettaka eyo asobole okugezaako okulabika nti tugimulungula naye sobole okugezaako okulabika nti eva muntu. Wabula ensonga etwese olwaliro atuli ku nsonga z'omulangira Ssuuna ne John Salim Nsale. Teweerabira bannaffe aba Shehan Primary School, Shehan Standard Primary School basangibwa wano Lubaga abavujjirira n'okuteekawo omusimu programu yaffe eno. Shehan bakujjukiza nti mu kiseera kino eky'eggandaalo nga bamu bali waka bali mu kusika bifi bali mukola ki bo abasomesa beewadde ne bagamba basigadde essomero liggule era gye bali ku ssomero bagenda maaso n'okulabika nga ate bawandiisa abaana. Batwalire abaana basobole okugezaako okulabika nga babangula ku mutendera ogukwatagana ne nursery ne primary. Kuva ddala ku kindagateni ne primary level genda bakusomeseza omwana ku kasente katini ddala. Edit kyagambye nti omuntu anaatwala omwana mu kaseera kano oba gwe omuzadde aneewaana osasula fees mu kaseera kano ak'eggandaalo ogenda kwesanga ebitundu almost 10% babigenda babikusayiddeko ku school fees we. So kadduka bunnambiro gwalinayo omwana wandibadde okwesakisa kano osasule school fees agenda kwongererako emitwalo 10. Si bitundu 10, emitwalo 10. Kati kyokka obalabalamu omuntu waba asasula emitwalo 5. No, yagaye percentage 10%. Yagaye 10%. Yeah, 10%. Ekyo kinene. Almost abasasudde fees 10% ku 10. So genda bagenda kukwasaganyizako bageze okulabika nti bakusayirako ekitundu gwakozesezza omukisa guno osasula kati naawe atenatwala mwana bagamba nti byusa omwana abasobole okugezaako okulabika nga ate bamukubangulira. Agwe bikwatagana n'ebibajje agwe omuvubuka yeyiya ayagala okugezaako okulabika nga osula mu nju erabika obulungi, enju ey'omulembe tukaganye n'omutindo. Richard Drake Furniture bannaffe betukolagana nabo bo batunda bibajje bya munda mu nju, sofa sets, entebe, biki ebyo bikwatagana bwe bityo, TV stands. Genda bakuwa ebyomunju ebirabika obulungi
bulungi osobola ogezaako like nga odecorating akayumbako akatuka kalina omulembe n'ogw'omuvubuka owa Gen Z. Gen Z. Kale awo tuli ku nsonga y'Omulangira Ssuuna n'akasente akamuweereddwa tuba tukyamenyaamenya mu ki omukulu yamuwadde kusimula obuswavu oba yamuwadde kuba yasiimye. Nze ndowooza ekyo kyandibadde kijja lwaki tebakirese mu kamera nga wali bwe yasooka statement eri ogikola okitegedde? No, Jerry yayogerako bwogezi mugenda mu kyekeza gya rating ne mukisussa yakyogerako bwogezi nekubuuza mu kusooka nakubuuzizza ye muyimbi ati asinza oyimba obubi mu baana abayimbira Operation Wealth Creation kino kyataategera Omulangira Ssuuna kino Operation Wealth Creation kyayimba omusajja yamulabula nti ne bwe giba myezi 3 ngenda kumala eggulu nze nkyali ggulu mpaka nga mmaze okukulaba oba yagenda teyeteeseteese atya yekka yakyasusa okugenda nga teyeteeseteese. Omanyi abayimbi abagenda eggulu ne babeerayo omwezi mulamba ne bamala ne babawa ssente. Omanyi bapromota abava wano ne bagenda eggulu ne bamalayo ebbanga lyonna ne bavaawo nga bafunye ssente eyo. Aboolubatu abantu abatono ssente ezandikoze ebintu ebirala. Kino jeno kye yakoze nze nakisiimye ng'omuntu n'okuyamba music industry yaffe bafe ku bintu ebya copyright kubanga olaba ebyokuyaayana kwe bagamba twali ewaka tolubwama. Bobi Wine n'agamba abayimbi bannange ekituufu kiri nti muleke kukozesebwa muleme kubeeraawo ekintu kimu ekintu kya copyright singa etteeka mmwe limusaba singa buli muyimbi wano mugagga nyina mukwano gwange Kenza agezezaako kirwanirira ne mumuyita mubbi mugamba naye kakuweeyo kino nti mukwano gwange Niiru omusajja ali is best in Sweden. Niiru oyo lumu actually yaliko ku channel kuno era yabadde ayogera ku bintu bya Omulangira Ssuuna naye yategera ekintu kye bayita copyright yannyonnyola abayimbi n'abagamba singa bukeera ku makya mwe pressure yonna gye muteekawo mu kusabiriza mu kugenda eggulu mu kukola biki singa bukeera ku makya ne batuwa copyright law wano nga copyright law yaffe gye tulina mu parliament eyisiddwa ng'ekola nange kennyini nsobola okuba nga nina ennyimba ezimu zendyako zensasulwa because nyina ezimu zembaakinze nyina ezimu zentaddemu layini yange okitegedde ng'omuwandiisi nyina ezimu zenagenda n'enfuuwa nyina ezimu kitegeeza nti abayimbi nga bo tutegeere ekyokukola music industry erimu ssente era bugagga obw'abaana n'abazzukulu ekyokukola nkugamba tutegeere nti Omulangira Ssuuna singa teyavuddeyo n'agamba singa ye force ye yonna yagiteeka mu kutegeera kintu kye bayita copyright n'agitegeera n'agamba nti kiriwo ekine bweki tebandi muswaziza bwe bati ebbanga abayimbi lye bamaze nga balaja n'etteeka lya copyright biki should we say kino ekyokubeera nga bafuuse ba beggars ng'okusurvive nga balina kubeera ku handout muntu kuvayo n'abaako kyamuwadde is it deliberate nti waliwo akigenderera government webaagala okusinga okuva because tebasoose kyogera leero tulina ebitongole bingi ebivuddeyo nga birwanya copyright n'ebiremererwa twalina Wuma yavaayo ngeri ku kintu kyo kimbadde twagala copyright bano abagundi bano abaali basolooza ssente UPRS nabo balwana ku kya copyright National Cultural Forum nayo neriwo erwana ku lwa copyright Federation yiyi at least eriko nebibaako neweetuuse erwanira copyright abayimbi beefuddeko bakirwanidde okumala akaseera akawerako ddala naye nga government just paying a deaf ear kitegeeza nti they are deliberately not giving them it nga bakigenderera tugambe nti babaagala omubeera y'okubeera nga babeegazi basabiriza nga bwe bagende wasale oba abayimbi be batataddeemu maanyi andi gavumenti esobola okukozesa bw'oggusa ekyayo nekuleka kuba wabaawo bangi abantu abasobola okukola ekyo kubanga bo ebakozesezza singa copyright ejja si bayimbi okka tebagenda ogifunamu ne gavumenti egenda gifunamu oba egenda mmanya butya weesolooza omusolo okuva ku bayimbi bano bapromota bafunamu baproducer bafunamu abawandiisi abayimbi guno tegwandibadde mulimu gwe mulekera abayimbi bokka okulwana it should be collective of the government Nigeria okufuna copyright y'abayimbi bamala kwekalakaasa America tebasooka kwekalakaasa abayimbi tetubalekedde kintu kya copyright you understand government yavaayo nejje balwanirire bayambeko uliza ne wano bwe tuli nze akyogerako nti mulwane ku kya copyright wakiri tufune copyright law ebeere ng'ekola ndi mu kulwanirira kuyimba as government eyagala okulekitinga those endorsements okuva mu lwaki yo tevuddeeyo ejja ne playing role yaabwe okuyamba abayimbi ayinza obba kati nga Jenosali Salero lwakirabye y'omu ku batandise okukirengera okustopinga kuba abayimbi bano bwona obastopinga n'ogamba bakooyi
temudde wange ku makya njala balagali ku ssaawa 7 ndabe buchamaani ku ssaawa 12 ndabe gundi kitegeeza atandise okulengera nti naye singa tubakwata ne tubawa kino bagenda kulekerawo okujja otusabiriza kuba abayimbi basaba bapromota basaba bonna mubawa ssente olwaleero ovuddeyo n'ogamba nti suuna byoyimba sibitegeera jeno abayimbi abo abantu abo kubanga olina obuyinza obukeera ku makya n'ogamba tewabasala kalulu olina obuyinza obukeera ku makya n'ogamba nti saagala kuddamu kulaba muyimbi n'omuggulu nga bwe wakyogedde njagala ombuulire waliwo omuyimbi asobola okukeera ku makya mbu agenze eggulu singa wakikola dda otegeera nti n'ekyo kye wakoze ekyo ffe twali tukibaze nti guno omwaka gwonna 2024 gwandibadde guggwako nga wakikola dda abayimbi nga wabagobadde eggulu Genosali Musale kibayita operation wealth creation program eyo ya government kati kitegeeza Genosali ye government si ye government sente zagaba azijjawa kati nze nkugambye that's what I'm telling you nti era eringa initiative eriwe ya government okuyambiramu abayimbi okubaako kye babawa so kuyambiramu bayimbi let me tell you this kati bagenda kuyamba abayimbi ate singa okwasa ennaku nze bw'ogamba mu kuyamba abayimbi okimanyi nti abayimbi waliwo abayimbi ne bamanyi abatali bayimbi kintu kyendi mu kugamba bw'otunula sente ze baspendingidde mu bapromota bw'otunula sente ze baspendingidde ku baani singa sente zo gavumenti zeyitiriza musale okugaba singa yazikozesa neteekateekera abayimbi ne ba platform bwe bayamba kukuza muziki waabwe n'okulwana kusinga they are very far nga bakulaakulanye because Genosali is not alone it's government okwata otya sente n'okwata sente n'oziwa bapromota nga promota tategekangako ku kivvulu naye basajjamu wallahi gavumenti mutereere mwakwata ssente waliwo bapromota bemmanyi nga nze omuntu nga tategekangako kati nze woyisajjamaalo mutegese ku bivvulu ebiwerako naye nga tategekangako yafuna millions 10 olwaliro ayina amaka ayina emmotoka zaavuga n'addamu n'agenda n'asaba n'afuna millions 10 endala waliwo bemmanyi abafuna 7 abafuna 5 olwo gwe mmanyi yali Kataala ng'alyawo bw'atyo mutabani wa muyimbi naye kenyini kali sawa zina kulaga nga bwali wetegeka era naye etandika okutegeka wabula byamu abakwata ku bapromota ne bagenda eggulu ne batandika okwefuula nti bo bapromota bategeera nnyo industry era ne balimbalimba Genosali Musale ne babawa ssente mwe muli bantu bakulu bw'osobola kuteekawo bantu kumanya kunoonyereza ku muntu n'ogamba naye munoonyereze ku Jamaalu oyo kubanga mulina buli busobozi obusobola okunnoonyerezaako oba ntegeka ekivvulu oba sitegeka kivvulu oba nali ntegeseeko oba sitegekangako okitegeera mwe okukwata obukwasi ssente z'omuwi w'omusolo ne muzikwata ne muziwa buwi omuntu abantu ab'olubatu olw'okuba mwagala babayisizeewo ebyammwe nga bannayuganda balina amalwaliro temuli malagala amalwaliro gennyini enguudo ezigendayo mpu amasomero tegali kiriya ezo ssente zemuwa omuntu omu oba abantu 10 oba abantu 50 ab'olubatu bwe bati basobola okuzimba eddwaliro basobola okukola oluguudo ekyo Geno kye wakoze kirungi lwakuba okikoze leeti naye era olw'okuba nti okikoze ffe tutandise okusiima nti mu kusiima mu kyo naye mukole ku kkubo erisobola okuleeta ku ssente nga ne gavumenti egenda kufunamu ekkubo kyeryo ly'eryokuteeka mu nkola copyrightiro abayimbi babeere n'ekyabwe ekyobwannannyini ng'omuyimbi bw'aba alina oluyimba asobola okulyako ssente kubanga waliwo abayimbi bendaba wano eno mu butuufu singa copyright yaliwo olaba nga Maddox singa copyright yaliwo singa ye mugagga akyasinze Bafigo band abo bonna bamama Kiwaniita bamatovu bamuzeyi matovu bonna olwaleero singa naye ng'ekituufu kiri nti copyright nze nkimanyi bulungi nti gavumenti ekimanyi emanyi ne weeyina okufuniramu wabula bano abantu gavumenti enayagala bagazi kuwa bantu copyright kuba ekimanyi emanyi ne weefunira ate kigikakatako kuba naye efuna mu music industry naye beefuna naye waliwo era mu bo bamafia omanyi state zibeera ne bamafia munda mu bo mulimu bamafia state abadiiringa ebintu nga bo baagala byonoonese okitegeera so kati nze mu kyokukwata essente n'oziwa Mulangira Ssuuna miliyoni 9 weebale situjja kumanya oba bamuwadde mmeka oba mmeka $13,000 because badde public n'ateekako n'omukono gwe nasayininga ekiwandiiko weebale omuwadde newankubadde
wamuswaziza wamaze omuswaza tekikyakola tekikyavaawo kale bampita friends asobola kusookawo bamweta big bro ate weerabira subscribing ate ka comment ko olina obubaka ekikutteko kyetwogedde kuteekako comment ojja ba interacting mukulu ojja funa obudde obuziyitamuko atulaba ate gwe ndowooza yona butya boolaba ebintu big brother Uganda gwe mukulu tukinzira okuweereza mpozi ng'olina obutaka katalekeka otherwise njaga kusibula abantu nze okoleko webaza nobagamba nti buliwo just tusubscribing omwaka ogwo twali twagala ati tukole emitwalo nga3 naffe tweyagaleko oba onjagaliza oba omwagaliza ate oba oli awo tekirina nnyo kye kikuggyako okusubscribinga naye kano kagende eri abakulu mulimu abakulu abatandise okubba amataka simanyi muntu ki gwe nnyinza kutuukirira mulimu abakulu abasinzira mu gavumenti ababba amataka g'abantu kubanga nya information gye nnina lipooti gye nnina nga waliwo ababba amataka g'abantu naye mutukwate bulungi eyo information gye tuddako ye program eddako episode 2 so if you want to watch it out subscribing episode eddako mbere bulungi mweraba gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge bikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko tuli ku noti 7 noti 2 6 7 9 Sununit Beddings face sanyu mu makaago.